Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbawe ku ddagala lino naddala ng'olina omusajja oyo nga tayagala kuwa, nga yali akuwa naye nga takyakuwa. Njagadde mbeere nga nkuwa ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako ng'ogenda oddinaaba, kwegamba omusajja ono omusika omutima agezeeko okubeera ng'akuwa ekyo ky'obeera omusabye naddala singa abeera akirina. Naye n'ekikulu kya byonna, ensonga eno ntera nnyo bagamba temutunuulira nnyo ddagala. Ekikulu ekibeerawo ggwe omukyala omusajja wajja okukukwana, weeteeke mu mbeera eyo ey'okkuwa. Ekyo mbabuulira abaana bawala basinga ensonga eyo temugifaako. Omusajja ajja n'akukwana n'otakimulaga nti weetaaga, so nga tolina oggimulagirawo nga yakakwana ti omukyala ateekeddwa okuweebwa, oteekeddwa okumusaba naddala nga tannaba kwebakako. Omusajja oyo wanaatandika okuwa nga tannaba kwebakako, wanaaba akwebaseeko banaakuteeka ewaka, ekyamazima kijja mubeeramu nti omukyala ateekeddwa okuweebwa. N'olwekyo nga sinnaba babuulira ddagala lino kikulu nnyo, eyo ensonga yeesinga obukulu. Mmwe abasinga mwagala nnyo okutunuulira eddagala, mutunuulire nnyo ensonga eyo. Omusajja ono waba akukwanye, beera nga weeteeka mu leve eyo ey'omukyala aweebwa ekyo ky'aba yeetaaga. Mukitegeera kikulu nnyo, njagadde mbeere nga n'ekyo kibabuulira. Kaakati njagala obeere ng'okozesa ku ddagala lino. Eddagala lino ligenda kuba likuyambako okubeera nga litangaaza ku mikisa gyo. Eddagala lino lya kutawaaza, oyinza n'oddinaabako omubiri gwonna naye okusinga kutawaaza wansi. Nkusaba ofune akafugankande kateeke mu bbaafu awo, ofune mavi ga mukulu oyo naye muteeke mu bbaafu, ofune muweebwa naye muteeke ebbali awo oba mu bbaafu, ofune magere ga nkoko, funa obukola bwa magere ga nkoko nabwo buteeke mu bbaafu awo, ofune ne kayaayaana muteekemu mu bbaafu awo, ofune n'akabba mutima, funa akabba mutima ako nako kakulu nnyo, nako beera ng'okateeka mu bbaafu awo. Kati eddagala lyo lyonna ligatte wamu, liteeke mu bbaafu oba mu kantu mwogenda oddiyengera. Teekamu amazzi, beera ng'oliyenga bulungi, liyengere wamu. Bw'omala oddiyenga beera ng'olisengejja bulungi, lisengejja emirundi ng'esatu. Bw'omala oddisengejja nkusaba oliteeke mu kantu oba akabaketi oba akacupa, beera ng'olitawaaza. Litawaaze olunaku, osobola odditawaaza emirundi 2 oba 3, naye ng'omulundi ogusinga wano nga mugenda kwegatta oba nga mugenda kwebaka. Ekyo kikulu nnyo. Eddagala lino osobola okuyiwako mu bbaafu n'olinaabako omubiri gwonna, naye nga n'ekikulu oteekeddwa odditawaaza wansi mu bukyala bwo. Ligenda kuba libayambako okubeera nga litangaaza emikisa gyammwe egyo egy'okuweebwa, naddala omuntu oyo gw'obeera naye oba gw'oba ogenda okubeera naye. Kati bw'oba olinaabo osobola okubeera ng'oyogera, osobola okubeera ng'olaamirizaamu, osobola okugamba nti kano kafugankande mwami wange, njagala mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Mavi ga mukulu tegafukaamirira bwereere, we gafukaamirira kye gasaba kiba kirina okugaweebwa. Eddagala lino mavi ga mukulu ekyamazima ddungi nnyo okulinaabako, olw'ensonga nti mavi ga mukulu tegafukaamirira bwereere, we gafukaamirira ekyo kye gabeera gasaba kiba kirina okugaweebwa. Kati n'olwekyo eddagala eryo mavi ga mukulu ddungi nnyo odditeeka mu ddagala ng'eryo. Mwami wange, njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka, njagala obeere ng'oyaayaanira yange yokka. Mwami wange, nteekeddwa okuweebwa, gwe mwami wange. Omutima gwo gubeere nga guyaayaanira nze nzekka, omutima gwo gubeere nga gulowooza nze nzekka, nze mukyala wo. Bw'otyo beera ng'oyogera ng'eno bw'onaaba ku ddagala eryo lijja kukuyambako, n'obeera tolaamiriza nga toyogedde. Naaba ku ddagala eryo ddungi nnyo, lijja kuba likuyambako. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.